Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero waliwo wano omukyala waŋŋambye nti olina ekizibu ky'okubeera nti osoomoozebwa nnyo n'endwadde z'olususu, n'ombuuza nti endwadde ezo oyinza kuzeewala otya? Endwadde ezo ekyamazima mu bantu bazirina mpitirivu. Endwadde z'olususu mu bantu bazirina nnyo nnyo olw'ensonga nti endwadde ezo ezimu teziruma kyobola abantu lyasobola okubeera n'obulwadde bw'olususu n'abeera nabwo ebbanga lyonna, wadde ng'ezimu zisiiwa kati ng'oluwumu lusiiwa naddala mu bbugumu, naye ate kati ng'oluwumu olwo lwe lukyasinza okubeera nga lukwata mu bwangu, ate ng'abantu bangi baluyina nnyo nnyo naddala mu bavubuka, naddala abalenzi baluyina oluwumu olw'ensonga nti ddwo lutambula nnyo. Kankubuulire engeri gy'oyinza ozeewalamu. Ng'ekisookera ddala ebyangwe bye tunaabisa bya bulabe nnyo, bitambuza endwadde z'olususu. Kyandibadde kikulu nnyo mu abazadde, kasooke nammwe abazadde, bw'oba n'omwana wo oba mulenzi oba muwala waweza emyaka 10, omwana oyo mugulire ekyangwe ekikye alekeraawo okubeera ng'agatta ne banne nga badde awezezza emyaka egyo 10 okudda waggulu. Ekyo nno kikulu nnyo. Kati naawe omwana bw'oba omaze okunaaba ekyangwe kino kyanike bulungi nga bw'olaba ebyangwe ebyo. Tugeze singa obeera onaabye ekiro, kireke ng'okyanise bw'otyo kitonyolokoko amazzi gagwemu kikale bulungi, olw'ensonga nti buli we kikala tekigenda kufuna buwuka buno obujja okuleetera obuzibu ku lususu lwo. N'olwekyo ebyangwe ebyo bibi nnyo, bisiiga obulwadde bw'olususu. Kikulu nnyo buli muntu abeere n'ekyangwe ekikye. Tokkiriza munno kunaabisa kyangwe ekyo. Ne mubeera mwagalana mutya naddala nga mukyali bavubuka, tokkiriza munno kunaabisa kyangwe ekyo olw'ensonga nti kye kimu ekyasinza okutambuza endwadde z'olususu. Munno w'abeera n'oluwumu aba ajjadde kusiiga, w'abeera n'olukuku aba ajjadde kusiiga n'endwadde ez'enjawulo. Ekirala n'engoye nazo zireetera ddala obulwadde bw'olususu, ate ng'abaana abawala basinga mwagala nnyo okubeera nga mugaba n'engoye ezo. Engoye mbi nnyo. Oli nawabeera muganda wo tomuwa lugoye lw'oddwambala, towa mukwano gwo kwambala lugoye lwo, olw'ensonga nti obeera ojja kufuna endwadde z'olususu. Engoye nazo zisiiga endwadde z'olususu nnyo nnyo nnyo. Beera mwegendereza ku ngoye zo z'oba oyambala. Ne tawulo buli omu abeere n'eyiye kuba nazo za bulabe nnyo, nazo zisiiga obulwadde bw'olususu. Tugeze gwe omwana omuwala okyaddeko ow'omulenzi wo, gwe mundi ogusoose, tomumanyi bulungi, tomanyi mbeera ye y'olususu, okozesezza tawulo ye gy'osanze ewuwe, naawe n'ogyesiimuuza, ekitegeeza ojja kuggyayo obulwadde bwe bw'alina obw'olususu. Olw'ensonga nti tonnaba kumumanya, tosoose mukebera kulaba nti olususu lwe teruliiko obulwadde bwonna. Bw'ogenda ow'omulenzi wo beera nga weegendereza, toyambala ngoye ze, tokozesa tawulo ye. Kiba kyangu nnyo okufuna endwadde ez'olususu ng'oluwumu, nga bwe mbagambye nti oluwumu luli nnyo mu balenzi nnyo nnyo nnyo. Beera mwegendereza, ebintu ebyo beera ng'obitunuulira nnyo, bye bituviirako okufuna endwadde z'olususu ezo ez'enjawulo. Ekintu ekirala, gwe wenna atawanyizibwa endwadde z'olususu, tunuulira nnyo ebyo ebintu bya abo by'oba okozesa, okugeza nga sabbuuni. Naaba nnyo sabbuuni oyo wa abo, kampuni yonna gy'oba osobodde okufuna, naye ekikulu kya byonna, naaba nnyo sabbuuni wa abo. Ebizigo weesiige nnyo ebizigo bya abo byokka by'oba otunuulira, bijja kuyamba okukuuma olususu lwo nga terwonooneka. Kino ekyokugamba nti ebizigo babicupula, sabbuuni bamucupula, ekyo kiteeke ebbali, naye ekikulu kya byonna tunuulira ekyo nti weemanyiize nnyo okunaaba sabbuuni wa abo n'okukozesa ebizigo bya abo, bijja kuyambako okujjanjaba olususu. Kwegamba konna akanaaba kakugenzeeko, singa onaaba okwesezza ekizigo kya abo ne sabbuuni, kajja kuba kafa. Tojja kufuna mangu nnyo obulwadde obwo obutawaanya olususu. Kyenjagadde okubeera nga nkubulya gwabuuziza ekibuuzo ekyo. Mu abazadde mufe nnyo ku baana abo abasoma, naddala bali mu sekendule. Omwana oyo mubuulire, togabana kyangwe na munno, togabana ngoye na munno, togabana tawulo na munno. Kwegamba ebintu ebisinga byonna omwana oyo abeere ng'abitegeera nti ekiri mu bulabe ky'okugabana ebintu ebyo ojja kuggyamu endwadde z'olususu. Ekirala, omwana waba agenda ku ssomero, mubagulire sabbuuni wa abo ow'okunaaba wamu n'ebizigo bibeere bya abo. Kijja muyambako obutafuna ndwadde zayinza okujja mu baana banne. Kyekyo
kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 07778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.